Tuesday nga 28 September kulamusizaako wenna buli omu wooli yeekumidde Colic Media abatugoberera ku mikulu gyaffe egy'enjawulo mukama waffe yeebazibwe kubanga akyabwadde omukka gwe mu nnyindo zammwe nga musassa waawo obulamu mukyabulina kitiibwa n'ettendo bibye emirembe n'emirembe amiina. Tugenda kuba nga tweyongerayokko ate n'esseri yaffe gye twata mu mutwe ogwagamba Isa ibn Maryam. Isa ibn Maryam, Yesu mutabani wa Maryam. Ddala biki Kurani byemwogerako ate yo Bayibuli emwogerako ki? Ddala Kurani gyewa Katonda bwe ate yo Bayibuli egamba etya? Byonna tugenda kuba nga tubirawa mu sseri yaffe eno okutuusa we naggwerayo leero Tuesday ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi gwa September. Tugenda kuyingira omwezi ogw'ekkumi nga tukyali ku episode yaffe eno kubanga mpanvu nga zinaye ate erina binyo byetulina okubeera nga tukola ki nga tutunuulira. Tulina okuba tutunula ebintu bingi nnyo nnyini ddala kyoba olaba ejja kubeera ng'etwala kadde oba oli awo okuggwa, naye wenna byonna tujja kuba nga tubimaliriza mukama waffe. Leero tugenda kuba nga tulaba ku bya bannabbi. Ddala bannabbi bo boogera ki ku Isa? Nabbi bano eno balagula biki ku Isa? Era ddala byatuukirira oba tebyatuukirira? Kale tugenze ku nabbi ayitibwa Zekaliya. Nabbi Zekaliya gwe tugenda okuba tutunulira olunaku olwaleero tulabe nabbi ono ye alagula ki ku Isa, biki ebyabaawo. Ejjo twali tuli ku Zabuuli. Zabuuli twazirabye nga zirina engeri zizogera ku Isa era n'engeri gye byatuukiramu, naye Zabuuli tenaba kubeera ng'eggwa twagipozemu ku opozisi katini era tujja kuba nga tuyongera nayo olunaku olwalunao either olw'enkya oba luli tujja kuba tuyongerayo ne Zabuuli. Naye pannaawo katugende ate mu byabannabbi mu kitabo kya Zekaliya. Bikola Zekaliya sura 11:12. Zekaliya sura 11:12. Bayibuli egamba, ne mbagamba nti oba kirungi mu maaso gammwe mumpe empeera yange, naye oba si kirungi mulekeeyo. Awo ne bagera okuba empeera yange ebitundu 3 ebya ffeeza. Ne mbagamba nti oba kirungi mu maaso gammwe mumpe empeera yange, naye oba si kirungi mulekeeyo. Awo ne bagera okuba empeera yange ebitundu 3 ebya ffeeza. Yuda ono yali amuyisa olukwe. Isa mujjukire yali azze ku nsi nga azze okubeera ng'afa. Yesu yajja ku nsi okubeera ng'afa era alina okubeera ng'afa afiire omuntu, omusaayi gwagwe gusobola okubeera nga gunaaza gutukuze ebibi by'omwana w'omuntu. Yadde nga bannaffe abamu bawakanya okufa kwa Isa, naye Isa yafa. Ebitabo ebitukuvu biragira ddala nti Isa yafa era n'okufa kuneeno kwe kutuwonya, omusaayi gwe gutuwonya era alina okubeera ng'afa afiirire ekibi ekyali kizze wano ku nsi. Tubalaba saddaaka zituuka nga tezikyakola nga tezikyalina maanyi okuleka saddaaka emu yokka eya Isa oba eya Yesu yokka esobola okubeera ng'enaazaawo ebibi by'omwana w'omuntu ebibeera bimuliko. Ne Zakaliya nga amaze okubeera ng'alagula ebigambo ebyo mu Zakaliya 11:12 ayongerayo mu Zakaliya 11:13 n'agamba nti Mukama n'aŋŋamba nti bisuulire omubumbi omuwendo ogutuukidde ddala gwe bannamula, ne ntwala ebitundu 3 ebya ffeeza ne mbisuulira omubumbi mu nnyumba ya Mukama. Ono atuuka abikwata ate abitwala eri omubumbi mu nnyumba ya Mukama binene ebitundu 3 ebya ffeeza. Ne bw'ojja mu Matayo tuwadde mu Zekaliya nabbi ng'alagula. Kati tugenze mu ndagaano empya. Matayo essula 26:15. Matayo 26:15 Bayibuli egamba, n'agamba nti mukkiriza kumpa ki? Nange ndimuwaayo gye muli? Ne bamugerera ebitundu bya ffeeza 30. N'agamba nti mukkiriza kumpa ki? Nange ndimuwaayo gye muli? Ne bamugerera ebitundu bya ffeeza 30. Bwe batyo bamala amugerera ebitundu bya ffeeza 30. Ono omusajja gwe tulaba ayitibwa ni Yuda. Wali waggulu tulabye nabbi Zakaliya ng'alagula mu maaso. Yuda yali agenda kubeera nga aweebwa ssente, yali wakulyamu Yesu olukwe, byonna nga biri mu layini emutwala ku kufa. Ekitegeeza Isa yali alina okuba ng'afa, Yesu yali alina okubeera ng'afa. Matayo 26:15 watu watugambye. Ate wojja mu Matayo 27:3 katuvudde kwa 26 tugeze mu 27. Matayo 27 onyulo okusatu Bayibuli egamba, awo Yuda eyamulyamu olukwe bwe yalaba ng'omusango gumusinze ne yejjusa, n'addiza bakabona abakulu n'abakadde ebitundu ebyo 30 ebya ffeeza. Awo Yuda eyamulyamu olukwe bwe yalaba ng'omusango gumusinze ne yejjusa, n'addiza bakabona abakulu n'abakadde ebitundu ebyo 30 ebya ffeeza. Yuda bw'alaba ng'omusango gumusinze akwata ensimbi zineeno ffeeza zaali zimuweereddwa 30 ng'eri nabbi we yaziragula, aziddiza bakabona n'abakadde bye yali asasudde basobole okubeera nga bakola ki nga batta Yesu.
gujukira bali yali atunze Yesu Kristo nga muwadde eri bana bakabona n'abakadde basobola okubeera nga amukolako obuzibu naye kinenno gundi Yuda atuuka kaseera yejjusa kyeyali agenda okubeera ng'akola oba kyeyakola bw'afu n'ayagala kwate ensimbi azibaddize bakabona n'abakadde naye wulira weeyongerayo waneeno Matayo 27 olwokutaano bagamba effeeza n'azisula mu yeekaalu n'afuluma n'agenda ne yeetuga. Yuda atuuka kaseera akwata ffeeza ezaali zimwereddwa okubeera nga atyamu Yesu Kristo olukwe azituuza mu yeekaalu. Kwa Matayo 27 atugambye effeeza n'azisula mu yeekaalu n'afuluma n'agenda ne yeetuga. Yuda atuuka kaseera agenda yeetuga ng'alaba ensimbi ez'ekibi nga zimutuliridde nga zimukaabirira nga talina kyazikozesa ng'alaba tebimala amaze okulya omwana w'omuntu olukwe amaze omuwaayo mikono gy'ababi amaze omuwaayo bamutemule. Bw'atyo Yuda atuuka akaseera n'ensimbi zeyaweebwa n'alaba nga tezirina na makulu bw'atyo n'azikola n'azisula mu yeekaalu. Jjukira asula mu yeekaalu ya Mukama amala agenda yeetuga era bw'atyo neyetta. Naye bw'ojja Matayo 27:6 Bayibuli egamba naye bakabona abakulu ne batwala ebitundu 2 ebya ffeeza 230 naye bakabona abakulu ne batwala ebitundu 2 ebya ffeeza ne bagamba nti kya muzizo okubiteeka mu ggwanika lya Katonda kubanga muwendo gwa musaayi. Naye bakabona abakulu ne batwala ebitundu 2 ebya ffeeza ne bagamba nti kya muzizo okubiteeka mu ggwanika lya Mukama kubanga muwendo gwa musaayi. Olwokubanga Yuda yali amaze okubeera nga weebwa ssente zineeno nga za musaayi nga zigenda kuba nga ziriibwa omusaayi bakabona batya nabeera tebakkiriza kubeera nga bakwata ssente zineeno zali asudde mu yeekaalu baziteeke mu ggwanika oba mu nsawo ey'ekkanisa bwe batyo baagenda okuba nga baziteekamu era kubanga zaali za musaayi zaali za kibi tebaaziteekamu. Bw'atyo Yuda yafa so nga ne Isa yennyini yakola ki yafa yaweebwayo mikono gy'ababi gy'abaneeno bayita oba Abayudaaya Abalooma bonna abaliwo ku mulembe ogwo ne basobola okubeera nga bakola ki nga bamutemula nga bamutta. Naye okufa kwe kwali kwalagulwa dda nga kwa mabega dda okulibwamuko olukwe kwali kwalagulwa dda Zekkaliya nabbi tubalayo mu Zekkaliya 11 yali yalagula dda. Matayo 26 Matayo 27 ayongera okukakasa ensonga eno nga bituukirira. So Isa ibn Maryam oba Yesu mutani wa Maryamu okufa kwe kwali kwalagulwa dda era missoni ye ey'okujja ku nsi yali yakufa. Awatali kufa tewali bulamu obulamu bwali bwina kuyita mu kufa. Awo nno omuntu yafunira obulamu nasobola okubeera nga afuna omukisa naye okubeera omulamu kubanga yali wakufa okufuuka olubeerera. Naye Isa oba Yesu ono bwe yajja yaleeta obulamu eri omuntu ono. Omusaayi gwe yayiwa Gologoosa kyafuuka ekifo eky'okuwonyezebwa omuntu n'awonyezebwa ebibi bye n'afuna omukisa nate mu maaso ga Katonda n'okubeera nga oba oliawo afuna amutangirira amwejjeereza ebibi bye n'ebiringa ebyo byonna okuyita mu Yesu Kristo. So Yuda ono yali yalagulwa dda na biki by'anaakola binatuuka kuyiisa naye kennyini enfaaye yali oba oliawo yayogebwakokko. Byonna tujja kuba tuyongera okuba nga tubitegeera mu episode zaffe zigenda okubeera nga ziddako nga tuyongera okuyiga ku Yiisa ono mutabani wa Maliyamu nga tukozesa ekitabo kya Katonda ekitukuvu Bayibuli ate ne Kurani ey'ekitiibwa. Byonna ku Olic Media tukyabireeta. Genda ku YouTube yaffe turning on notification button buli akanajjo ojja kubeera nga gosooka okukafuna. Facebook page yaffe weyongere kuba nga ogirayikinga yatubebaza n'okwebaza abakitagenda maaso okusubscribinga ate n'okulayikinga page kubanga buli lukya yeeyongera okubeera ng'ekula. Mukama batuweera omukisa tubagaliza olunaku olulungi mubeere bulungi mweraba.